Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abad twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubandi atuwangaziza akawungezi kana akolwa leero. Hadisi ya folwa eyolwa leero nga ejibwa ku Umar radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hadisi ya feyo nga ejibwa ku Ibn Umar Allah yasima kuye ategeza ati wekitibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeza natugamba nti emirimo jonna mu Busiramu jibalirwa kusinzira ku kumalirira kwa muntu. Buli mulimu gwonna omulungi bw'obanga ogukola oyina kubeera ng'omalirira era ng'olina obumalirivu nti omulimu ogwo gukola lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga ne bw'oba okoze omulimu gwonna nga mulungi naye nga tumaliridde ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala oba toyina ky'okoze, naye singa omulimu gwonna ne gubeera mutono nga ogobereddemu okubeera ng'osiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kiba kirina okubeera ng'empeera za Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kubeera ng'ozifuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atukubira ku nsonga eyo mu hadisi eyo yennyini ekifaananyi n'atugamba nti faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Singa oba ovudde ewantu wonna ngaffe okugeza ngaffe abali wano mu Egypt abasoma nga wavaayo eri mu kusoma ng'ozze kusoma ddiini eyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba n'ova mu nsi eyo yonna gy'ovuddemu n'obeera ng'ogenze oba mu Amerika oba mu Europe oba wa yonna gy'olaze naye ng'ogobereramu kubeera ng'osiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku ekyo kyonna ky'oba ogenzeeko, era ng'omulimu ogwo gw'ogenza okukola nga ne Allah subhanahu wa ta'ala yagulagira agwagala, obeera enniya eyo okusinziira ku nniya gy'olina Allah subhanahu wa ta'ala kwasinziira n'abeera ng'akola ki ng'akusasula. Owekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eyo n'atukubira ekifaananyi n'agamba nti faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Oye n'aba asenguse oba n'ava mu kitundu n'agenda mu kitundu ekirala ekigendererwa kyagenzeeyo lwakubeera ng'ayagalamu byanfuna oba ayagalamu kubeera ng'afuna bya bugagga yusibuha, eddunya eyo agikola ki agifuna. Naye ate waman kana hijratuhu limura'atin, oyo ne yenna n'aba agenze ng'asenguse lwakuba nti ayagala mukyala n'osekuka n'ova mu kitundu, for example n'ogenda n'ovanga e Uganda n'ogamba nti ngenze kugenda Egypt oba ngenze America oba ngenze oba Canada oba wa, naye nga ngenzeyo kubeera ng'ompasa yusibuha, obeera ng'ofuna ekintu ekyo. Singa oba ekintu ekyo onuyiriddemu kubeera ng'ofuna Allah subhanahu wa ta'ala kusiima era osiimibwa, naye ate singa oba tonuyiridde kintu ekyo kubeera ng'ovudde woovudde n'ogenda ng'ogendereddemu nniya ya kintu kiri oba kumalirira ku kintu kiri kyokka noweerabira Allah subhanahu wa ta'ala, empeera zo zonna kasita omala okutuuka ku kikolwa ekyo obeera omaze okubeera ng'okola ki ng'ofuna omugabo gwo, era ku yawmal qiyama togenda kubanja Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga akusasulamu. N'olwekyo tulina okubeera nga ffenna buli omu kye tufuna mu hadisi eyo kubeera ng'afuba nnyo okubeera ng'omulimu gw'agenda okukola bwonna abeeramu n'okumalirira ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, era amanye nti ekintu ky'agenda okukola Allah subhanahu wa ta'ala amusasulamu. Nga maliriza mbaagaliza nnyo okubeera nga timuleka omukutu gwaffe guno ogwa Support Islam in Uganda, kubanga guliko ebirungi bingi nnyo kutusomesa buli lunaku, kutusomesa obusiraamu bwaffe, era singa omuntu yenna anaaba agwekutteko ajja kubeera ng'afunamu okuyiga obusiraamu bwe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.